ekintu ekirala kye tusobola okuwa abaana bakiyita mpisa. Omwana n'obwolikola obugagga n'ogamba nti mulekeddewo ebizimbe, mulekeddewo kino na kino bizinesi zonna, bw'aba tali si muntu mulamu era nga talina mpisa nambala gye wamukulizaamu oba gye wamukuza nayo, bw'atabitunda bagenda bimubbako. Bw'oba omwana tewafaayo ng'ogamba nze kasita nteekayo fiizi kimala, fiizi tezimala. Bw'aba omwana wo ng'omuzudde nti omwana ono abazadde tuterokosa enjogera nti omwana ono mulalu tasoboka, bw'aba tasoboka tomutwala mu kisulo, talina agenda muyambako okufuuka muntu mulamu. Muleke mudde w'omulabira w'omugunjulira. Mu kisulo mugendamu abaana abasobola okwekuza oba okubeerawo nga tewaliwo muzadde. Omwana wo bw'aba tannatuuka ku ddaala lyeyimirizaawo mu nneeyisa, tasaana kubeera mu kisulo. Naye abasinga mu kisulo tusindikayo batulemye. Tubawadde ani eyabazaala agenda okufaayo ennyo. So ng'omuzadde olina obuvunaanyizibwa obw'omwana omumukulizaamu empisa. Waliwo enjogera egamba nti kuza bulungi omwana wo, abaana be bajja kulabirira, boyita abazzukulu. Kuza bubi omwana wo, ojja kuza abaana be. Ekitegeeza nti buli mwana gw'olaba nga abazzukulu bakutawaanya, olwana nabo, oyomba ne maama waabwe, taata waabwe, leeta school fees, leeta kino, waliwo ekyasobaawo. Naye abaana buli bw'obakuza obulungi, abagenda kudda nga bapaakinga amamotoka n'abazzukulu bapaakinga amamotoka, bazze kulaba jjajja. So ng'omuzadde olina obuvunaanyizibwa obw'okukuza abaana mu mpisa. Empisa embi tezikuuma bugagga bw'oterese. Ate era Katonda waakusaasira n'akuwa ku ssente, ssente zo zikkirize zikuze abaana bo.